Katusimbule video ya leero nyizo bawa ekigulaluji kyo kadesibwa kalowooza nina kigulaluji ngenda kijjamu article number 1 ya constitution buli mu ogenda okuliza bigambo ebigenda okwogera nga simu kamwaka gola kamaka muntu nala nnyo atukolera ka video lwa leero. Alright, kamala kuyisa wakalango kamukokka tuluke tugende mu maaso. Akalango kasoma katya? Akalango kano kasoma kwe kati gowe na muna Uganda ngoyagala enkyukakyuka mu Uganda yona gy'oli naddala abali okumpi Kampala mukono wa Kiso Ntebe olunaku lw'enkya osabiddwa okweyunga ku kibiina kya National Platform nga kiwaayo omusaayi eri etterekero ly'omusaayi ly'eggwanga nga bannayuganda bangi bambi bafuna obubenje, abamama bazaala, abafuna accident n'abantu ssekinomo bafuna ebironda eby'enjawulo ne bagwa mu musaayi babeetaaga omusaayi mungi nnyo ate ennaku zino omusaayi gwa bbeeyi. Naye nga ekibiina kya National Platform nga kita mukulembeze wakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu era omukulembeze omulonde bakusaba nti olunaku lw'enkya ejja kubeerayo okugaba omusaayi nga gwagenda okugaba ng'ogaba kola ekibiina kya National Platform gusobole okuba nga gutwalibwa mu tterekero ly'omusaayi mu ggwanga n'okwetola eggwanga lyonna nga ogwa omusaayi guno kugenda kubeera ku kibiina kya National Platform ekavule kujja tandika saa 2 ez'okumakya kukomekerezebwa saa 11 ez'akawungeezi kano wena osabibwa okubanga ogenda okuwaayo omusaayi kekabonera ako kekalango kenjagadde okuyisa gwa wenanga oli eyo omusaayi ogwesiga nga tegumala sigwa kumala kubira kalango ate simanyi mala kwetoloola nedda kubanga wesiga omusaayi gwo nga tegulimu bintuntu egenda owoyo omusaayi kubanga ffenna twetaaga omusaayi guno ate nga tulwala kale gwe naali eyo omukulembeza kubiriza omulala butakungula okuba nti ogenda oweeyo omusaayi ku lw'eggwanga Uganda ne ku lwa bannayuganda. Alright, ekyo bwe mba nkimaze ekyokuwaayo omusaayi siyinza butebaza abakomredi butukola emirimu gyegimu ku social media platform ez'enjawulo abali ku bwenyi bw'ekitabo mbalamusizaako abali ku Facebook bakola video buli lunaku abali ku TikTok nabo mbalamusizaako bakola video eza buli kaseera mbwebaza nnyo balikola mulimu ogwo abali ku Twitter abali ku X nammwe mbalamusizaako balikola videos abakomenting basharinga nammwe mwenna mbalamusizaako mwe balikola mulimu ogwo abazirabira ku YouTube abazirabira ku TikTok nabo batumiddeko bali nnyo balidera okubanga musharinga videos kati bamala okubanga mbabuuzizaako n'okwebaza nfundikira mbo nebaza kwa foot soldier mwenna abakomredi okwetola eggwanga yonna nti mwe bali kwagala nsi mutajiri amulukwe ensi eyo tugyetanga nga mukimanyi ffenna bannayuganda kubanga twazwala mu nsi eyo ate ensi yaffe kitukakatako gikuuma manyi okutisibwatisibwa kungi okusibwa kungi nga ne bannaffe bakyali makomera abala batulugunyizibwa nene mulaga omutima olwaleero gubaddeyo kavule nebibaddeyo olwaleero ku Busabala One Love Beach nebibaddeyo temugwedde mu maanyi kale mwe abadde ku kitebe mubali nyo balidde kubanga mukozi omulimu ogwo temujjanga okwo awo mba mmaze ngolo tugenda kuteekawo ndowooza kansooke mpiseewo n'akalango ekirango kino mwenna mukiwulye bulungi nnyo. Njala tutwala obudde buno n'akaseera kano okubikira Obuganda saako okusaba okuluma kutukwasa Basajja Kabaka omutegeeza nti twakumye bubi mu kire kikeesezza olwaleero oba ku makya ga leero omu ku basajja enkwata engabo eyaliko sipiika w'olukiiko lwa Buganda omwami Nelson Kawalya Mukama amujjuludde olwaleero kitalo nnyo ddala okufiirwa abantu abavunaanyizibwa mu ggwanga naye ffenna ly'ekkubo ebisingawo nja bibaleetera ku Sande nga maze okukuŋŋanya information mu buvuuna obudde bwayo naye nga kitalo nnyo ddala gutusinze nnyo Ssaabasajja Kabaka okuba nti twakumye bubi musajja woono enkwata ngabo okuba nti olwaleero ye tasobodde kubeera ku nsi Mukama Katonda amujjuludde era mwenna abatamanyi abadde musajja wa kitiibwa era omusajja omukulu mu Buganda eyeebuzibwako ensonga nga yaliko sipiika wa Buganda olukiiko lwa Buganda gye tuyita Parliament ya Buganda Mukama amujjuludde olwaleero kitalo nnyo ddala ate nga bambi ekisinga okukwasa ennaku nti ewiki ewedde yennyini omwami ono yakuza kye tuyita anniversary ye ey'obufumbo emyaka 5 olwagivuddeko ate kano namugamba nkwetaaga okusinga abali ku nsi kale kitalo nnyo ddala okuba nti kitaffe oyo jjajjaffe Mukama amujjuludde kibi nnyo ddala Mukama era asaasira abafamire abakona b'Oluganda Mukama bw'atyo bw'asazeewo kansooka empiso kasekyulitalaati then tuleke tugende mu maaso n'ekigulalugi video eryoka etandike. Kano kasekyulitalaati gyala kagenderi mwenna bannayuganda abali mu diaspora ng'okozesa ennyonyi n'ekujja mu nsi mw'oli n'ogwa ku kisaawe Entebbe njagala ompuliriza bulungi nnyo si mu biseera byokka ebya Christmas oba ebya December kano kasekyulitalaati kakulu nnyo
eggwanga Uganda giriyongedde okubeeramu n'obutabanguko n'obwavu n'abazizi ba ddiiru basusse obungi. Wetwogerera olwaleero ekisaawe Entebbe kifuuse empuku y'abanyazi era kifuuse akattiro k'Abannayuganda bakituukako nga baagala okudda okwabo mu maka gaabwe wattu ne batatuuka olw'ebikolobero ebikabakolebwako abantu abali mu system ku kisaawe ne babasindikira abatemu ne babajjawo. Kati gwe Muganda nga ali mu diaspora ng'okomawo waka kana akasecurity alert kako. Ngenda kutegeeza gwe wena ali mu diaspora ng'okomawo okulya Christmas oba okomawo olusooka omwaka oba olunaku lulala oba okomyewo Uganda. Ngenda kusaba olw'obulamu obwo ne famire yo ngenda kusaba oba okoma mu diaspora fuba okulaba nga tokwata nsimbi zo engwira ozivungirisize ku kisaawe Entebbe mu forex bureau zo ku kisaawe Entebbe. Kyabulabe nnyo okuvungirisiza ensimbi zo zonna ku kisaawe Entebbe kyabulabe. Nakafuna report esooka mu 18 ezivuddeko n'abantu okufiira obulamu bwabwe ng'abantu ava mu diaspora abajja ne paundi abajja ne dola abajja ne euro ne sente z'ensi endala bafunye obuzibu ku kisaawe batuka ku kisaawe ne bavungisa sente zaabwe ezo n'abawamu sente eze Uganda ne bafuna taxi oba emmotoka ezibatwala wattu abamu tebatuuka gye babalaga abamu babalumba maka gaabwe ku lunaku lwennyini ne bakolako ebikolobero ne babba abamu ne batta olw'okuba nti baba balabye nga bavungisa ensimbi nnyingi ku kisaawe Entebbe. Kale njala kutegeeza gwe comrade yenna ava mu diaspora bw'obanga oyagala kuvungisa sente zo nga toyina transport yakutwala kujja ku kisaawe ngenda kusaba ku sente zo zobuzi nazo lwaki jjako $5 oba paundi 5 oba paundi 10 kyobuvungisa kikutuuse makaago bw'olaba omaze otuuka mu makaago enkeera y'enkeera olyoka ogende mu tawuni ng'obudde bulaba wevungirisiza sente zo nga teryakola naye ku kisaawe Entebbe kafuuse kattiro. Bannayuganda bangi bafunye ebizibu kasita bagenda bakwata ensimbi zaabwe engwira ne bazivungiriza ku kisaawe bafuna omusimbi ogutokomoka abakuforex kino abakuforex bureau bateekwa okuba nga balinamu omukolo okuba nti bakolagana n'abantu abavuga taxi oba n'abantu abatamanya ngamba abateega abantu makubo ne babakuba nga bamaze okutegeera nti bano balina sente. Incidents ziri 18 ezakagwawo kuliko n'abantu abafudde olw'ensimbi ezo ate nga temujja bbira bakoma mawulire nga kino kiri ku kisaawe Entebbe bonna basinga obungi kubafunidde obuzibu. Kale ngenda kusaba otambuze ka security alert kano buli munnayuganda yenna ava mu diaspora togeza n'oleeta akataala ako n'ojjayo sente z'engwira zonna n'ozikuba ku mmeeza n'ozivungiza ku forex bureau z'oku kisaawe ojja kufuna obuzibu. Ebisigaddewo embulire tefa yonna ebyange bibagambye n'abatawulidde empulukutu z'omusuta zigenda na migo meka nze nkugambye bw'onooba ofudde tebagenda kuziika ttanda gye banziika ate ojja kuba tofudde mu kifo kyange kubanga nze nkugambye nti kisaawe Entebbe tekiri safe naddala mmwe abajja n'ensimbi engwira ne muzifungiza ku kisaawe. Forex bureau ez'enjawulo ziri ku kisaawe zirinako abantu ababega Bannayuganda bakomawo n'ensimbi ne batuuka okulugulamu obulamu sinakindi okufuna obuvune obw'olubeerera ekitiisa ennyo Bannayuganda. Ekyo ke kabadde ka security alert nga tutandika kati ngeze ku Kigwalugi nfa ku Kigwalugi video etandike. Alright. Ekigwalugi kyalero ngenda kiweereza buli Munnayuganda gy'oli oba oyagala politics oba toyagala politics. Nina abantu bangi bwe natandika okwogera ensonga zino abamu bandabanga atalina byakukola abamu bandabanga alumba abantu naye nga ennaku zino abantu abamu bagenda ati basirika n'okusirika baali bannumba basirikire ddala olw'ensonga naddala bali mu diaspora wattu babadde mu diaspora bakola obusibi batuuka ewaka bagenda otuuka ewaka akomera omutwalo gwa dola n'akola business within the period of 2 months 3 months business negwa sente ze nga tazirabako n'atuna ne byalina n'addayo Uganda n'alaga omusajja bye yayogera bituufu. Kati Bannayuganda bayigira kukulabirako byakulabirako tebasobola kuyiga nga tebamaze kufuna kizibu. Kati njala bagamba buli Munnayuganda aliwa politics akwata kubatakwatako. Article number 1 ya constitution egamba power belongs to people. Obuyinza buli mu bantu. Ebyobufuzi bikwata kubanga ba politician yo managing ensimbi z'omusolo gozosasula. Bwazi minister managing oba n'azibba kitegeeza ababbi ggwe era olina ozisasula. Teri agenda kulwanirira gwange eryo nti Munnakenya ajja alwane Uganda alwanirire ggwe nedda. Teri Munyarwanda agenda kujja ku defendinga Uganda gw'olina obuyinza. Era gw'olina okwogera ku nsonga z'eggwanga Ssekinoomu n'abalala. Bw'onoosirika teri agenda kwogerera. Kitegeeza nti olina okusituka okozesa obuyinza obukula mu ssemateeka oyogere ku nsonga z'eggwanga ezo. Y'ensonga lwaki abasajja bano batidde nnyo abaana ba people power aba national platform n'abaana ba people power kubanga boogera ensonga zino okubatya kubanga bategedde amaanyi gaabwe n'obuyinza obubawera ssemateeka. Y'ensonga lwaki bajjawo sensitization ne bajjawo civic education ne bajjawo political education mu system ne ku university ne bajjawo ne constitutional studies olw'ensonga bakimanyi nti bajja kusaba Bannayuganda. Kati ndi wano okutegeeza nti article number 1 ya constitution ekugamba obuyinza buli mu ggwe teri agenda kulooleza teri agenda kuteesesa obuyinza buli mu ggwe. Waliwo omwami ono akoze ka video kano kadde kalungi nnyo bw'akutta abavubuka n'ababulira biki balina okukola n'obuyinza bwe mu ggwanga Uganda. Wonna bw'oli muganda wange akoze ka video kano ng'obuulira abaana bano
ngenda kuwa eddakiika zange 5 n'obusekondi 40 nzanya akatambi kano kagende buli eri muzadde omukyala buli eri muzadde omwami Lunda Uganda yenna bye batwala ekyankwanza basomesa obboozi obwongo bikyamu si bituufu obuyinza buli mu ggwe wuliriza nnyo akatambi kano mu kigwero gikyaleero nkawadde eddakiika 5 ne sekondi 40 okawulirize okasalemu okatambuze getyo okutambuza twandike video. You must make me the what? The leader. And they accepted to make him the leader. And the man fought a war, led them into war, and they were able to fight the war and win the war. A weak man runs away from problems. A strong man stays and manages the problems. A weak man runs away from problems. A strong man stays and manages the problems. A weak man runs away from problems, but a strong man stays and manages the problems. Can you say problems? Problems. Now, you are Ugandans. You are the hope of Uganda. Can you say, I am the hope of Uganda? I am the hope of Uganda. I don't hear you. I am the hope of Uganda. I don't hear you, people. I am the hope of Uganda. I don't hear you. I am the hope of Uganda. Speak louder than that. I am the hope of Uganda. Yes, you are the hope of Uganda. You are the one who is going to fix the problems of Uganda. You don't run away from Uganda. You love Uganda. You embrace Uganda. Because there is no country like Uganda. There is no country like Uganda. Is there a country better than Uganda? Sir, no, sir. Is there a country better than Uganda? Sir, no, sir. Is there a country gifted like Uganda? Sir, no, sir. Is there a country blessed like Uganda? Sir, no, sir. There is no country better than Uganda. There is no country. Every imperfection in Uganda is going to be fixed by you. Every wrong thing in Uganda is going to be fixed by you. Everything you see on TV that is not good, that they're talking about. How many of you see things that are not good in Uganda? Raise up your hand. Raise up your hand straight. I told you when you raise up your hand, you use the right hand straight. Straight, that's not straight. What do you see that is imperfect in Uganda? What do you see? There are bad roads. Bad roads. Very good. Thank you, sir. Yes, Benti. The parliament. The parliament. Yes, Abram. Corrupt leaders. Corrupt leaders. Thank you. Rubbish disposal. Rubbish disposal. Poor accommodation. Poor accommodation. Political infrastructure. Poor political infrastructure. High crime rates. Yes, sir. Police stations. Police stations, okay? Yes, sir. Pollution. Pollution. Poor housing. Poor housing. Yes, sir. Businesses. Poor businesses. Antisocial behavior. Antisocial behaviors. Yes, sir. Illiteracy. Illiteracy. Yes, sir. Slum development. Slum development. Yes, sir. Increasing inflation. Increasing inflation. Everything that you see that is imperfect in Uganda is going to be corrected by you. Comprende? I am the leader the world is waiting for. I am the leader the world is waiting for. I don't hear you, people. I am the leader the world is waiting for. I don't hear you, people. I am the leader the world is waiting for. I am the leader Uganda is waiting for. I am the leader Uganda is waiting for. Even you in Tanzania, where are my friends from Tanzania? Where are you? Are there things you see that are imperfect in Tanzania? Yes, sir. Exactly. What do you see in Tanzania? Poor accommodation, yes, sir. Poor housing. Tanzania is waiting for you. Yes, sir. Comprende? No one is going to fix the problem for you. Louder than that. No one is going to fix the problem for you. I don't hear you. No one is going to fix the problem for you. Say it again. No one is going to fix the problem for you. No one is going to fix the problem for you. It's you. You are the leader the world needs. That's why you're in this boot camp. That's why I'm teaching you. You don't blame. No. You fix that problem. Some of you are going to fix roads for us. Some of you are going to fight corruption for us. Some of you are going to fight illiteracy for us. Some of you are going to be doing what I'm doing. 18 years from now, you're going to be training those boys that will be growing up. You'll be telling them exactly what I am telling you. You are the fathers the world is waiting for. The good fathers, the good leaders, the good ministers, the good soldiers, the good policemen, the good infrastructure experts. You are the leaders. Comprende? How many of you believe that you are the leader the world is waiting for? Say, I believe that I'm the leader the world is waiting for. I believe that I am the leader the world is waiting for. I don't hear you. I don't hear you. I don't hear you. I believe that I am the leader the world is waiting for. Bravo! Bravo! Assemble. Echo. Assemble. Alpha. Assemble. Bravo. All right. Kyekibadde ekigwaro gikyaleero. Kati gwe nnyaba ali eyo
naawe sebalye nga weesudde gwa naggamba nti eggwanga terikkwatako kitegeeza olimpu moopu ate yakayinja 100% you are responsible because you are a citizen of Uganda. Whatever wrongdoings are being done by Museveni, you are responsible. You are supposed to come out to condemn, to talk about those problems. When you keep quiet, whatever is missed in Uganda, your son or your grandchildren will pay for those crimes because you didn't pay attention to fight for your country. Power belongs to people at number one. Musituke musomesa abana bwe mbabulira ensi yaabwe. Teri nse singa bulungi Uganda eringa omukazi kalaala. Nga buli kimu Katonda yakimuwa. Naye obuzibu omusajja yagiwasa yaleesa obuzibu. Kale muganda nfundiikira vidiyo eno ey'ekigulalugi nga nkugamba buli omu situka olwanirira eggwanga lyo. Tofaayo ani ayogedde as long as the message ogiyisizaawo. Kigulalugi kyalero kiwedde. Alright, kati abadde bangoberera omwezi guno gwonna mbadde nwana ne Chief of Military Intelligence semwa nenwana ne Minister of Health nenwana ne Yosait Bahabulwa nga balina enteekateeka egenda okusaanya Bannayuganda ddala mu Buganda nga bagenda kukozesa enkola ey'okugema abantu ku kifuba nga bagema eddagala effu erya mpox n'ebyomusujja bya malaria kati rali nabaga bagenda kulenda ekibadde kibayita mambaga nembagamba mbanyigiriza okumala omwezi mulamba nga mbakutte ng'eddagala lye baliyita ku ssimu balina dose almost millions mukaaga ze baagala okugema Bannayuganda okubatta bagezezaako okugema abaana mu masomero era kyobola nti abaana balina ebirwadde bingi mu masomero right now naye era olw'okuba nti bagenda mu mbeera gye batamanyi baagala teekawo ekirwadde kyonna ekiyinza okubayambako nga senyiga 19 bwe yababako mu kalulu kali akawedde kati baagala kulyetinga issue 1 baagala kikozesa okusaba ssente zijja mu World Health Organization n'ebibiina ebirala baagala kulunja butya bateekawo lockdown oba n'okufunayo ekintu kati era nga omenti bano abantu bw'oyogera ku kintu kino bakiwamu ttene bakisiriikira zibadde teziri awo nga Dr. Luther Aceng avuddeyo ayogera nti ekirwadde mambaga kyazze naye ate fun enough bw'otuna Dr. Luther Aceng ye yennyini mulwadde wa mambaga okusinziira bw'atunula amatama agamubuulukuse enviiri zidduse ekyenyi kimulinga olujja lw'essabo tategerekeka yenna alya oba mambaga yamuluma oba ki ekimuluma bwe eggwanga ddwadde abalifuga balwadde ebintu byonna bifu naye nga mbakwatiridde almost emyezi 2 nga baagala kuleeta kintu kitugamba naye baga temujja kutta Bannayuganda. Dr. Luther Aceng, you may say that you don't know Uganda. Let me inform you. All along, Museveni sent you to come publicly to announce that you are going to force Ugandans into a forceful immunization due to the some outbreaks of some diseases. And you have been there hiding until today. You came out publicly and you announced that we have a blackout of Mambaga. But let me tell you one thing. We Ugandans, we're no longer scared about Museveni tactics. We are here to expose you and your boss Museveni. First and foremost, if you are to immunize anyone, first start with your family and Museveni's family, then the others will follow. Stop fooling Ugandans, creating diversions and intimidating Ugandans. Please stop that nonsense. Bino byonna zindi bagamba omwezi myezi 2 nga nziza mbakwata bana basajja nga bakwata omukazi avudde nabyogera naye nyini bw'omutumbya mulwadde muzibu simanyi kimuluma simanyi munywane gundi munywane diddigi wanagiwammwe olabika akagulupu kama kalimu diddigi kalimu lutumwa kisoko nayogerera polisi naawe kuba njala mutunulire diddigi mutunulire Luther Aceng mutunulire n'olusoke lutumwa kisoko ayogerera polisi mugatte ekifaananyi kimu bwale kanzanye ka video kano mukawulire njala mulabe face bwafaanana then mugatte lutumwa kisoke ne ya diddigi mujja tegeera bebaani. I would like to inform the general public that the number of cumulative cases currently stands at 2, 1 confirmed and 1 probable case. 2 health workers who treated the confirmed case in Kapchorwa Hospital developed Marburg-like symptoms, and blood samples were taken off and sent to the Uganda Virus Research Institute for testing. Meanwhile, the health workers were isolated and were being monitored. Today morning, we received results of one of the health workers, and it is negative. We still await the result of the second health worker. Mbakwatidde emyezi 3 miramba nga mukwatiridde nzija ne mbanyiga nga tanyiga era avudde mugamba genda obyogere ekiba kibe naye mujja kifuwanga mukiza munda kale awo tuvuddewo ndoza kansoke empisewo ka information kato tugende mu violence kwa mwagala violence mutagingira wano digdigi mpuga ni banne kati awo tuvuddewo bwe tuva awo tuddawa
betuvaawo tuddawa Zakatusooke ewadde Mapooga yoke tugende mu violence kumwagala. Alright. Ebadde byonna mbire bulungi nnyo nwanaganye ne DP broker emyaka 6 bali wagala tutunda bagende bo bali ensimbi ne tubakwata ebigere. Naye njala soka kujjukiza nti buli munda Uganda yonna gy'oli ndi wasajja okutegeeza nti mwazibuka amaaso okujjako abatono nnyo abakyasigaddeyo. Nabagamba nti abalwanyisa enkyukakyuka Museveni bwe yataddeyo Emmengo Imperial State ye nga bakulirwa Mayiga, Abedi Bwanika, Balubega Segona, Saako Mpuuga de Mapooga, ensi ebategedde. Ensi emalu bategera tugenda kuzaako ki. Mu nsi ezaagala enkyukakyuka ebiseera ebisinga bw'ozuula omuntu nti mulyake mukumpanya ate tayagala nsi yekulaakulana nga yekulaakulanya bw'omu, ebiseera ebisinga mujjukira bulungi sisitemu gye mwakozesanga eyo kuba obucupa obba kuba empitambi n'empizi nnyini ne ku miggo b'omusanze ku lumbe bannyabo ne basse fasite mugenda basaba monna Masaka monna Buddu naye monna Kampala njagala wonsangira gurupu ya Abedi Bwanika Mpuuga Amabike bonna womusangira either muyiseemu akacupa muyiseemu empitambi n'emiggo gyennyini emiganda tukoye abasajja abakulu okwononasereza omw'omusolo nga balimiza Museveni buyinza nga abasajja bali mu kutwala ggwanga lyaffe. Fete tulina nsi ndala tulina Uganda one. Nzize mbagamba nti abasajja bano si banna Uganda bonna nkwezenge tebaliiko musibuko. Ogenda okubuuza omusajja oyo tambula ng'Omuganda ng'akoma ku kitaawe tasobola kunnyonnyola jjajjawe waali. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kuva bbanga ddene nnyo nga njagala mbategeeza ebintu bye babadde bazza bangoberera. Nabajja mbabuli avoka ba DPYD n'aba DP Block ne mbagamba n'abasinga obungi tebaliiko musibuko. Nemba nabawulire ne babikke taliiko musibuko naye ayogera omu amagamaga kambazeeko katono nnyo abali mu kantu kano mukajjukira bulungi nnyo. I was born in Kampala. I lived in Kampala. I was born in Nicaragua. Migrated to Uganda. I was born here in Kisasa, 3.5 miles from this place where we are giving an interview. I've been with Honorable Mabike for 25 years. I never see his father, even his parents. Actually, I don't know whether Mabike, that's your name, is Mabike. But yeah, is it true you are originally from Karagwe? It is true. Our grandfather, they fight for this region. And they become the refugee in these Tanzanians. But we have somewhere where we could say, this was born in Masaka, we are here, this is our graveyards, this is our grandfather, this is our mothers and what. But for Honorable Mabike, I never have a chance to see who is his father, who is his mother, who is his brother. You hit that one below the belt, sir. Round 2. I went to school. He did not go to school. We don't want to think like Mabike. To go to university is so easy. But to have a sense of belonging and maturity is not everybody who has got a degree. He can measure his understanding. Honorable Mabike, it's your turn. Throw the next one. With my mega resources as an MP, I have been able to build myself a house. But for him, he's begging President Museveni, needing before him, for a house here in Nakasero. First of all, this house, I've been in this house, renovated. Tetugenda gendo n'obudokitoro. Njagala omuntu abeere makindi ne munda byabufuzi bina. Ombuli Mabike yali afiiriddwani era baziika luddawa. Kitaawe yaani, nyina yaani, jjajjaawe yaani ku kijja kuba muziika okuli jjajjaawe. Bano bavubuka abadde mu UID Museveni bye yajja ateekateekamu nga bo mulimu gwabwe balina kulwana mpaka kubeza Museveni mu buyinza. Kati bano balwana ddala basibagala nga exposing nga tebawulira. Be Abedi Bwanika, Bambidde, Bampuuga, Bamayiga baani bonna. Yeno regime gye tubaga nti Museveni yazimba Imperial State ye ng'amanyi nti abantu bagenda mukolera emirimu. Eno video yadda. Kati mukitegera abantu betuliringa nabo nti bantu bamafia mulina bakolako ate nga balwanyisa bannayuganda bannakabala. Awo tetugenda kulwawo. Lwadde tuli busa omukulu Mpuuga de Mapooga bamuwadde yakoze press conference ne bamuwa airplay ku New Vision, Bukedde, Monitor, NBS, NTV, CBS, BBS ne bamuwa airplay n'ayogera buli kimu. Wabula bwe yayogedde ebigambo ebyo n'agambiramu kimu nti ye ayagala nnyo okuteesa ne Museveni ng'era Abedi Bwanika bwe yajja akola. Naye mujjukire article kanziri wano ku
article number 3 eya constitution ya Uganda etugamba nti tulina okudefendinga constitution yaffe singa omukulembeze aba agijeewo oba n'alwa mu buyinza. Tewali kawaayiro mu constitution ya Uganda kegayirira mukulembeze aludde mu buyinza kuteesa naye oba kumwegayirira ave mu buyinza. Article esoma nti tulina okukola buli kimu ekisoboka okulwana okujjawo omukulembeze aba yeebisiza mu buyinza ng'asusse constitution kyegamba oba ng'amenye constitution. Era emitendera gy'okulwana mu constitution egirambika nga n'obusembayo bwakwata mu mugemera wala zibayite mundu nga Museveni bwe yakola. Teriyo article egamba nti tugenda kuteesa oba kwegayirira Museveni aludde mu buyinza aveeko, nedda teriyo. By all means tulina kukozesa other means okujjako Museveni. Kati onakuga nti agenda teesa naye kitegeeza nti aba mukozi we automatically. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati katudde wano. Mukulu Mpuuga ne banno mulekera okusiwaza banna Uganda. Mukwano gwo Abedi Bwanika 26 yateesa ne Museveni bajjayo ki nze mbeera ne bwino. Has been done where, as I said, we have all been looking for this meeting. Make sure that we can find a way how we work with the sitting government, and for us who are in the opposition, we share the same values that, first of all, the nation must go. We are going to form an inter-party committee. Each party should share 2 people. Each party which is represented in parliament. How much have you used the SPC? Not much. You are the one who has reminded me. Olidde bulungi nnyo bebagayi kankabaddire kano 26 bantu bebamu mu kifaananyi kyekimu okwakwati omuti yali mbu yali beerendo zairawo yeekwese ne baddamu enkola yeemu. Wulira. I think it has been done where, as I said, we have all been looking for this meeting. Make sure that we can find a way how we work with the sitting government, and for us who are in the opposition, we share the same values that, first of all, the nation must go. We are going to form an inter. Ompulidde bulungi abantu abo tukyasimbula mpola ndyoke nkuleete waliwo omanyi bulungi nnyo. Kati mu 2021 Museveni yayita aprotestanti n'ayita abakatuliki n'ayita n'abasiraamu. Buli kiwaya kiraba kyokka n'akigamba nze obuyinza njagala kubuzza banna Uganda, naye buli nzikiriza njagala ndeetereyo omukulembeze waayo gweyagala, then tulyoke tukole ekyo tuyita final touches tufuna omukulembeze gwengenda okuddiza obuyinza nze nkooyo obuyinza njagala bwawa. N'ayita enzikiriza zonna ne zigenda. Baamalirizanga Museveni kye yakola, buli muntu gwe baaleeta Museveni yawaniriza amuwadde ekifo mu gavumenti obuyinza bwe yali asuubiza okuddiza banna Uganda n'abanga bwesigalizza. Kino kyanzijukizza era ne kindeetera okuba nti abantu bayiba information okuba nti basirise. Honorable Sewunga kwatiriza ekintu ekyo. Nje mugende wa Museveni mu 2021 yayita bannaddiini bonna yayita Kardinali Wamala, n'ayita yali we Namirembe, n'ayita omukulu w'abasiraamu, oba yayita n'ow'abaseveni site n'abagamba bannange mmanyi njagala kuta buyinza mwenga muli wano. Ate yabayita abawudde yayitanga sekita emu abakatolika bayita mu mpego mwagala abeere president, n'ayita abakristaayo n'agamba mu mpego mwagala abeere ki president, n'ayita abasiraamu n'abayita bwe baamala bonna abakatolika n'abawa Bukenya nga vice president, abakristaayo n'abawa Sibaambi nga prime minister, abasiraamu n'abawa Saida Bumba nga yani finance, era we n'abawadde bwa president nga biwedde. Nkakuddemu kawule bulungi nnyo kankakuddiremu. Nje mugende wa Museveni mu 2021 yayita bannaddiini bonna yayita Kardinali Wamala, n'ayita yali we Namirembe, n'ayita omukulu w'abasiraamu, oba yayita n'ow'abaseveni site n'abagamba bannange mmanyi njagala kuta buyinza mwenga muli wano. Ate yabayita abawudde yayitanga sekita emu abakatolika bayita mu mpego mwagala abeere president, n'ayita abakristaayo n'agamba mu mpego mwagala abeere ki president, n'ayita abasiraamu n'abayita bwe baamala bonna abakatolika n'abawa Bukenya nga vice president, abakristaayo n'abawa Sibaambi nga prime minister, abasiraamu n'abawa Saida Bumba nga yani finance, era we n'abawadde bwa president nga biwedde. Kati bw'owulira abantu abo n'oteebuuza abantu bano bali ku ki, then ojja kutya. Kati kyenjagala osooka owulira ebigambo bino omwami ono ng'ayogera. wadde nga mawona yakyalireddwa okutuuza pulezidenti Museveni ku mmeeza babeeko kye bakkanya ku ngeri y'okukyusamu obuyinza. Mpuuga avuddeyo n'ategeeza nga naye bwagenda okukulemberamu enteeseganya ze zimu olwo asobole okumatiza banna NRM nti ekyokuwaayo obuyinza tekuba kwekulira kabazi ku kugulu. Ebibiina byempandikire ne NRM mweri ab'NRM balina ensonga enkulu gye balina okutegeeza n'okuddamu eri bannayuganda bagyewala, naye ekinnaku kiri nti ejja balondoola byonna gye balaga.
yensonga y'okwogera ku nkyukakyuka enkyukakyuka y'obukulembeze transitional leadership tukitegeera nga bafuze eggwanga emyaka 4 wakati mu kukola ebikolobero bya buli kika kikulu nnyo okwogera n'abantu bano okufuna ebirowoozo byabwe kibayamba ali naffe kituyamba nga abagala enkyukakyuka. Mpuuga agamba yakizudde ng'ekimu ku biremeseza enkyukakyuka mu byobufuzi kwe kutya okuli mu bakulembeze ba NRA nga n'olwekyo wakwakakasa nti wakyaliyo obulamu obujja oluvannyuma nga bavudde mu buyinza. Twagala n'okwogera nabo mu ngeri y'enkyukakyuka y'obukulembeze abamu ku batambulira mu kutya olw'ebikolobero obunyazi okyobola eddembe ly'obuntu. Twagala tubabuulire nabo bannyini bave batuwulire bo badde balowooza ki ku ebyo leka kuzimba ggwanga lyakwesasula na kuwolera ggwanga eribeera ggwanga ly'abasiru. Ebigambo bya Mpuuga tebyawukana nnyo n'ebyo ebiza by'ogola Nobert Mao ng'oba olyawo bye byamuviirako okuvayo sabbiiti ewedde n'ategeeza nga bw'ataliwo kipya kyaleeteddwa Democratic Alliance okujjako ebyo naye byazaatembeeta. Era ne mu kutongooza ekisinde ekyo nawulira boogera olulimi lwa Nobert Mao balinganga abalina notisi zange nga basoma dialogue transition. Minisita wa Ssemateeka ani yamubikka bulangiti ebuguma n'agenda n'atandika okubongoota ku nsonga ze yalina okuleeta mu bbanga etali ddene naye ndowooza bulangiti bamuwa yawuulu. Okwogera bino Mpuuga abadde ayogerako eri bannamawulire omulundi gwe ogusookedde ddala ng'omukulembeze wa Democratic Alliance era ng'asinzidde mu lukuŋŋaana lwe lumu n'alangirira ebyo ekisinde bye kigenda okutandikirako. Ekigendererwa ekyokulwanirira ennongoosereza ez'omuggundu mu byobufuzi ne mu mateeka agafuga ebyokulonda mu buli ne Ssemateeka ekyo kyekisinga okubeera ku mwanjo. Awo tuvudde tugenda kulwawo era yono n'ebitengi baali babitegeka dda nga mumulooza ati bitengi mwabirabye ejjowulira with what I stand for. In 2011 I supported Dr. Besigye not because I'm an FDC supporter, because I believe in a joint political platform for the opposition to dislodge a 30-year dictator. I do not believe in the individual parties. This time around, when the TDA coalition failed, the DP, my party, and the other smaller parties agreed to work together to support Amama, and I can never regret that, which is why, despite the blackmail from FDC, I remained consistent about my decision, and I thought it was the right decision. These people betrayed us. We can now see. Can I tell you that in Masaka municipality, if this had no agents at polling stations, would you believe that? I have their DR forms with me. Ndoza mwakitegedde omwami oyo ebintu byakola yonna gyava avayo amaze okukyankalanya n'okwogera ebizibu ebiyitirivu. Kati bwe yabadde nga bamuyise ku radio eyaabwe gye bakolerako emivuyo gyabwe ku CBS, mwale bulungi akatambi akadde katambula ku social media. Akatambi ako njagala otunule body language ne facial expression eyakubye Simba mu italo bakyoya. Naye abadde bajja bangoberera nga mpa security alert zonna ezikwatagana ku Mpuuga n'ebintu bya planningira president. N'olwayo president amentioninze ekintu ekyo babadde ku end of the year meeting y'aba foot soldiers engeri aba bakwata mu ku bizinga essese president ekintu ekyo akimentioninze nenga najja byonna mbyogera information nga njiwa gayo ono njagala olaba facial expression ne body language y'omusajja ono ngali mu studio ku CBS ngabogera kuli nya Kyagulanyi awuliranga kano n'ebigambo jabuli aliwo kyo byamu ninjagala otunula omusajja face n'engeri gye yeeyisizaamu nkabadde mulaba njagala mulaba facial expression ne body language yokka gye njagala kati batula mu meeting bateesa okutakyagonya bagenda kuteesa ki kale ndoza mutegedde saagala nnyo barisawo ku nsonga ezo muzitegedde bulungi nnyo olw'ensonga nti abantu bano bakoze ebikolobero bingi naye nakano mukawulire ekisooka wuuyo mwami Muhoozi najja ino Muhoozi talina lukusa na lumu lunjogerako yadde ekinkwatako
nibaba ina byandowoozaako okujjako ng'agamba nti si munnamagye ali magye g'eggwanga atalina kwogera ku byabufuzi ebyekyekubira. Mwami Muhoozi kabonero ka bwannantagambwako impunity eri mu magye etulowooza nti nsigo nfu era ensigo eyo erina obutakkirizibwa kumera. Bweba yamera aleke kwongera kuzaala kumeruka kubanga kimu kulabwa eggwanga lino. N'olwekyo byayogera n'egyabyogerera ne babeera nabo tebinkwatako. Alright. Video eyo yayogedde ngadda mu DDG eyo yagenda nti ono muntu mulungi nnyo era presidential material. Toli yasereza Museveni ogenda nga takulabisiza kati bwaba yamuwadde reply babakuba empi mu meeting kino nkikujjukiza. Bano bagayi Muhoozi abakuba empi ne Museveni. Kati gwerinda nja kujja no bagambe nti bamukubye emigere si zile bumwamba linga ameze wano so byali ki eziba mpi bakuba empi mu meeting abasindiko okkola ne public ngebaganye. Kati bwatu byamuzeemu ekyo si ekikulu kiri ddawa. Ngenda kusamba na Uganda for the first time. We made the mistake, which mistake we don't blame anyone. We don't blame the president, Robert Kyagulanyi Ssentamu. We don't blame any person in Uganda because we hope that the time these gentlemen, they came to join national platform, we thought that they changed their minds towards the liberation of our country. But unfortunately, they can't change because they have hidden mission that they are working for Museveni. For the first time, I'm here to tell all Uganda, to inform Ugandans that please, let us try for the last moment to remove Museveni from power because now we know who is who in this revolution. Tubategedde bebani tetukyetaaga kintu kyonna. Era ngenda kusaba nga nfundikira mu kalumero kano. Gwe member parliament yenna gy'oli ng'omanyi toli kulwa abantu tuyambe nga tetunnatuuka mu gwakusatu otugambe nti ovudde mu kuvuganya oba obivuddemu tuleete abantu baffe ng'obudde bukyali tukooye. Era lwano banga bana Uganda mwenna by the end of March mugenda tegeera kansala omutuufu yaani, MP omutuufu yaani, presidential candidate omutuufu yaani, buli kimu mugenda kuba kimaze okwesetinga. January 1st mpaka mu March mugenda kulaba kye bayita restructuring mu politics. Mugenda kulaba enkwezenge naye ngenda basaba buli muntu yenna MP gombadde mayinte mufu. Bwagamba nti asaze eddiiro toyomba naye muleke oba owonyete kubanga bagenda kukyuka bali yasereza abasajja balina okukola kye baagala. So ngenda basaba embo wabudde just nonye bunonya buto tugenda baka untatakinga n'okumanya twagala kujja ko Museveni kyekyoka. Mukitegedde bulungi nnyo kati awo nvudde. Bwe mba maze okuvaawo abagala violence mulindeeko babwe ntandika obba violence mujja kuseka muvende ku layini. Kati kansula tukola Museveni kwali ne mutabani we DDG. Alright, mwena bali bagoberera ebyobufuzi ku mutendera gw'ensi yonna ne ku Africa. Kamba nyonyo ebintu bigenda maaso mu Uganda esawa zino ne mu ku East Central Africa. Mujjukira bulungi nnyo nti omukulembeze wa America atannava mu ntebe mukulu gwe bayita Joel Baliddawa wiiki nga ntono nnyo abaddeko mu ggwanga lya Angola era gye bagenda okukola endagaano wakati wa Congo n'eggwanga lya Rwanda okuba nti bajjawo olutalo luli mu Congo. Wabula endagaano eno teyatutte wadde kaseera ate Congo n'egisazaamu. Congo yagisazizaamu lwaki? Congo erumiriza mukulu Pirato nti ono yavujjirira abasajja abagala okutwala eggwanga lya Congo. Kyokera Pirato nena agamba nti endagaano yagikola naye tiyali supposed igikola era Congo yali kuteesa naye enakuteesa n'abayekera bennyini aba M23 yetabiriemu. Mukulu Kisekedi n'abanga bana avubuka abamanyira obumanyizi endagaano agisazaamu era nebanga tekyaliwo. Mu nkolera y'okuba nti endagaano yavuddewo kitegeeza nti kati waliwo olutalo lugenda okubalukawo wakati w'ensi ezo zombi bbiri. Naye okusinziira ku by'omunda biraga nti bagenda kukubira emmome very soon nga tezimanye. Mulabyeko Daily Drinking General ng'aga nti agenda kuluba abamashinali amagulumeero abali e Congo abakubi abafulumye abazze waabwe anti mumayina omwana omuto bw'abanga agenda ofuka ng'ali mu buliri munnanga amwenyereketa abanga aloota amaliriza afuse ku buliri. Ojja wegendereze nnyo omwana omuto ng'ali mu buliri olumu bw'aba aseka ng'amwenyeketa bwana batayogera na bamalayika aba awoomerera ng'agenda kufuka. Kati ne Didigi bwe yakoze tweet ye byayogera nkuba ekibago bakinene nnyo yabadde amwenyereketa era nga ali mu kufuka ku buliri nga kikyagamba. Wotwogerera essaawa zino eggwanga lya Bungereza lya deployinze eddamagye gaalyo mu ggwanga lya Congo n'amawanga amala galinze bulinzi bakuba engome. Wotwogera ebigambo bino nti eggwanga erya Angola, Congo, America n'erya Bungereza beetegese okuba nti bagenda kubba buli ekyetaagisa okukiteeka wansi. Kati bo abatya okufa era abategedde kye kigenda okuva wansi eyo badduse dda. Gwe Munnayuganda yenna ali mu bitundu bya Buganda ngenda kutegeeza beera ng'oli mwegendereza nnyo.
abayekera ba M23 abasinga obungi bafulumye eggwanga lya Congo era bali mu bitundu bya Buganda nga bano bayambibwako yo seriti bahabulwa abanyarwanda bano bamanyi Lufaransa na Lunyarwanda bamanyi Luzungu wadde Oluganda okujjako abatono ennyo abantu bano okusinziira ku research yange ne ebifaananyi byenfunyeko ebitonotono bano abantu bonna bali mu bitundu bino wammanga bye babataddemu bali Engoma bali Nakasongola bali Nakaseke bali Mubende bali Luweero gye batambula nga bataayaaya nga banonya ki ekiddako bano bayinza okufuuka ekyobulabe ennyo eri bannayuganda mu ggwanga naye ng'ate Museveni tasobola boogera kubanga akimanyi bulungi nnyo nti bano bantu be abavudde e Congo abadde balugenda okulwana be balo bennyini nga batambula mbala bulungi nnyo eno enyambala gye batambula abasinga obungi onefuta gwe nsobola okufuna okuva mu drone zange bali mu bitundu eby'Engoma Nakaseke Nakasongola Luweero Mubende gye batambula nga bambadde mu njamala ebyennyini bangi nnyo batera okutambula akawungeezi oba ekiro matumbi budde so baganda baffe bonna bali mu bitundu ebyo mwegendereze nnyo abasajja bano bali mu bitundu abavudde Congo bali mu ggwanga erya Uganda batambula so mutegedde bulungi nnyo ti M23 eri mu Uganda ate era mu nkola y'emu omwami ono limwononekedde nti ne obutabanguko oli mu maserengeta ga Sudan obutabanguko buno eggwanga erimu obutabanguko nga waliwo ebiwanagana nga si bya Museveni ate nga biri most likely okutwala obuyinza kino kizo muviirako obuzibu era okufiirwa eggwanga lya South Sudan nga abadde ali controllinga mu nkola y'emu mwalabyeko era Didigi ng'agenzeko mu ggwanga lya Ethiopia ng'agenza okwogeramu n'omukulembeze wa Ethiopia naye ng'ate jjukira okusinzira badde bajja bango bali zinjapa information eyafulumako ne ku Al Jazeera ku BBC ne ku CNN nti eggwanga lya Ethiopia lyategeera nti Museveni yali emabega w'abayekera abali mu Tigiri abatigiri kiri mamboka ga Ethiopia abali baagala okuwamba eggwanga lya Sudan kati Didigi ne kitabalooza nti abantu be balinako obuzibu tebategeera kumbe bategeera era mwamalabe nga agenda yino bamwaniriza yalowooza nti oli president wa prime minister wa Ethiopia musimu tategeera nabo bakozesa doctrine yemu n'obukodyo bakozesa Didigi nkumanyi kuno kwoli kasoke kuweko theory nti omuntu bw'alwanya obuyinza abantu bategeera tactics ate bazikozesa one prime minister wa Ethiopia ne East Africa bonna bamanyi nti Museveni kyekizibu kya Africa era abakulembeze bangi basse omuli wa Congo omugenzi Mobutu omuli Mobutu yali mu lukoluta Mobutu yali mu lukoluta Desire Laurent Kabila Senior yali mu lukoluta president wa Burundi yali mu lukoluta Habyarimana wa Rwanda yali mu lukoluta Pombe Magufuli yali mu lukoluta omugenzi John Garanga wa South Sudan kati Didigi kuno kwoli the same hospitality you received or you got from Ethiopia, the same hospitality Johnny Garanga received from your father. He came all the way from South Sudan to come to seek idea from Museveni and help for his country. But in return, Museveni set Garanga in hell where he is right now. Garanga's family knows exactly who killed Garanga. It was your father. So the same hospitality you received in Ethiopia, next time you receive the same thing which Late Garanga received. You keep on rotating and meandering around, you receive exactly hospitality. Kati badde mu Luganda. Nti omukulu ono Museveni yalowooza nti ensi temutegedde mumanyi agenza ati abakulembeze mu East and Central Africa. Era alowooza nti abantu bamutegeeranga. Mbategeeza nti kitabanyi kyaddeko mu Ethiopia nga kigenza okulaba omukulembeze waayo naye nga jjukira ennaku zino n'abanyarwanda abali mu Tigiri. Jjukira Tigiri wali abanyarwanda naye nga ba Ethiopia abali bagala okuwamba gavumenti nga Museveni yabawasa nabaga ebyokulwanyisa biyisanga South Sudan bigenda mpaka Ethiopia. Kati omwami ono yalowooza tebamanyi mize gyabwe wabula bwe yagenze bamwaniriza naye ekinaava mu kumwaniriza bw'ati mu nsi zaanagenda bajja mukola kye bakola Garanga. Museveni kyeyakola Garanga kyembadde ngezaako mugamba hospitality ekitabo gye yawa Garanga n'amutta naawe gye bagenda okuwa nekitaawo very soon wait ate nga kijja kubanga ekibagoba kikulu nnyo katuza mutegedde bulungi nnyo. So mwenna abadde mbitundu bya Nakaseke bye bamenyedde mbere very sure nga mukuuma ebintu byammwe n'obulamu bwammwe abasajja bangi abayiriddwa eyo nga amaze okuwwa Congo. Awo tuvuddewo nsokere luddawa kati bannayuganda neno message njagala be loud and clear. Abasinga obungi mwali temumanyi nti abatufuga Banyarwanda era nga temukimanyi wabula kimujje mukizuule beetuma nti Banyankole n'amanyi ne beetuma ga Kinyankole but nowadays batandise okwejjayo
mu maje mu police mu bitongole buli kimu kyonna ne mu government na buli kimu bejo nti banyarwanda wabula intentional bali mukola ekintu mwe kyemutamanyi nti watu wali gwanga lyammwe baba obusente ne musirika temogera ku nsonga zino babatiisa meeting zituula buli kaseeza abanyarwanda okulaba kye bagenda okumanikingamu okutwala eggwanga Uganda wetwogerera olwaliro meeting zitambudde mu bitundu bingi nnyo era nga wabaddewo ne meeting etuddeyo abanyarwanda ng'egatharinze waligo bayita ku Land Star batudde ku Land Star nga batudde olwaliro nga badde boogera ku nsonga bwe bagenda okutwala eggwanga mu mulimbi wajjolo muli mu kibaba ne batudde bateesa batye batwala ettaka lyammwe butye batwala eggwanga saasobodde funa audio kubanga si byangu nnyo nfunye footage nga tali mu ddoboozi bawo batudde banyarwanda mwe mutuula ddi muteeseza eggwanga lyammwe batudde babewerera babamalawo batya bwe muli mu kusinika b'enyombera mbivulu eno eggwanga baliteeseza balitwala bateesa ggwanga lye balitwala muli mbivulu muli mu kunywa walagi kuliba bibozi bitagatta bawo batudde bali ku agenda zaabwe obalaba batudde bulungi nnyo abateeseza butye batwala eggwanga babye batya amataka babasse batya babakendezeza batya naye mmwe muli kulya mmwe muli mu kwepiica jangu tugende mu kwepiica bye mulimu baawo batudde bateesa butya bwe batwala eggwanga odidi bajjako n'okutwala amataka gammwe mwe muli awo Botujana kwa mwati awa tebaina byakola kati awe tutuuse kati bwetutuuka awo otegedde bulungi nnyo violence agenda tutandika kati tutandikire luddawa kansoke mala okuwakana akasajja kyayiwaako tulekedwere ku violence mukulu Frank Gashumba je baliko gyotuusako engalo kansube gitambula bulungi sisimuka yadda luddawa yiwasisimuliranga abantu mu office zo n'ofuna okwata abaana b'obuwala n'obasiiga ebiwadde yadda luddawa Frank Gashumba bannayuganda tutegeera mission yammwe naye temujja kugigusa obeera ku radio ya Balamu n'ovuma Kyagulanyi n'akusiikirira tajja kuddamu tugenda okuddamu era Kyagulanyi mubi nnyo yasinga obi mu Uganda simanyi abadde agenze okulaba Chameleone ng'agenze kufuna ku kifaananyi amakulu gamukubeko mbu agenze kulaba mbu agenze kufuna bifaananyi mukulu Frank Gashumba ekizibu kye mulina mugatta ebintu bingi nnyo ye wakinjogera ebigambo bino nga sisose kuzanya katambi abantu bakawulire ndyoke nkususumbula otegeere wulira Chameleone talambulangako mulwadde n'amulekera emitwalo sorry principal Kyagulanyi talina mulwadde gwe yali alambudde n'amulekera emitwalo 10 ayagala ajja akulambule yeekubisa nawe ekifaananyi bukedde leete front page storage Bobi Wine alambudde Chameleone mu bajenga be bano baluuza bo balowooza nti nno principal yakyalidde mukwano gwe tewali mu Uganda wano tewali muyimbi alina ttima nga Bobi Wine ku nsi kuno abaluwinga ebintu biryabi ye famire ye n'abaganda be yadde tagenze kulaba Chameleone nti agenze mulaba out of love yadde agenze kakasa afaddi kifaana kikyenfuna so Chameleone thank you very much obutakkiriza mubizibu tulinira fena ne bannaffe lwaki mubizibu ate mu bulungi for example now nga mukufa kwe tutugatta mu bulwadde muno yajja n'akulambulako kakati nawulidde mbu Chameleone anoonya sente genda mu ddwaliro lisingako Kyagulanyi alina sente fena tukimanyi ye opposition politician mu historia ya Uganda asinga sente njagala nupu efaaninge Chameleone ayagala nupu yebe nja kujja ku radio wano n'apologizinge Kyagulanyi principal otulaga nti oyagala Chameleone kwata ku 3.7 billion eziwewa nupu yali kusinga Chameleone agenda janjabibwe ettake alright mumuwulire mukulu Frank Gashumba Chameleone si wa national platform kyekisookera ddala Chameleone wa NRM na PLU gwe ssentebe wa Pirawuligi mu Buganda si bwe kiri nti yes ekyokubiri okugenda okulaba omulwadde bwokukyalira omulwadde si kyabuwaze ate si buli awaayo nti yeesuma
kyekisokera ddala. Ate mukulu njala kujjukiza nti gwe ekizibu kyolina abaana abato bakola okubayitako bwe buzibu mulina. Gashumba okola mulimu ki? Era Gashumba oyo nnyumba mu Kampala eruddawa. Muddira ennugu ye mulina nga muli baluzers nga bw'oyisa aboogera Kyagulanyi nti baluzers. N'ogiteeka ku bantu. Gashumba toyina nnyumba mu Kampala kubanga oli mupangisa nga n'olumu n'ezaali nti zikubula. Bw'otuna Kyagulanyi ng'ali ku acres aliko Emagere ng'ali wa Love Beach e Busaabala eri ku acres empitirivu ali yazimba ekitebe ky'ekibiina kye alina n'essomero Kamooja n'olaba nga atava ku nnyonyi kati ggwe ekyo kyekibeera ekizibu kyo so si by'oyogedde no. Kansubira nti wadde oli mu studio omutu wali teweetisegwa Sheila Gashumba kubanga Sheila Gashumba atera okubeera ng'akozesa omutwe gwe ng'akola bizinensi ze ez'okumansula. Kansubira nti omutu wali teweetise mutu gwa Sheila Gashumba ng'oli mu studio awo okwogera ebigambo ebyo ekisokera ddala kankunyonyola. Gwe kennyini toteekeddwa na kubeera ku radio okwogera ekigambo kyonna kubanga you're public nuisance. You are not supposed to be or to be hosted on a radio station. You're a public nuisance. You don't deserve to be on any national platform to talk about national matters because you don't belong to Uganda. Publicly said that when you're Rwanda. Rwanda is an independent country, so you are in the wrong country addressing wrong people. So Mr. Gashumba oli munsi nchamu oyogera n'abantu abakyamu nsi nchamu wagamba oli munyarwanda ensi ebya Uganda bikukwatako kati oyogera n'abantu abakyamu kisokera ddala. Gwatandika osimuka etalina wadde etalina de ekyuma ekikuba buloga oba ekikuba pavers wakosa office noteka muri nyasisimuka kukwatira mbana babandi bafunisa sirimu na mbuto kyowakola ke kyamaanyi ate ekyakuswaza kwe kukwata omwana nabukeera gubayo kyomulyo n'omufuulanga property era n'omufera n'omubba n'emmotoka ne ssente ze ne mwawukananga baabigo to the extent wali yagala mujjako kya Julayina era mwayawukana bubi nakato kyasobola kuyimirira n'ayogera mu bantu nti gwe ayambaani oyamba nabukeera ne muwala wo kennyini gwe weezalira tano Sheila Gashumba naye yayawukana naawe nga baabigo kubanga wamulaga kye bayita obusiru ng'omusajja nga tosobola kukola era omwana tewamusomesa na buli kimu era Katonda akuba omuggo yakuba omuggo n'akuwakana akazingiriiti abeera ku social media nga keeyambula oba gye mulumu gitasobola okukola. Kati mukulu njala kugamba bwe tuba twogera ku nsonga z'eggwanga toli qualified toli munnayuganda ng'oli munyarwanda tolina moral authority yogera ku musajja mufumbo gwe ng'osibwa kasabuuni wakuba kasabuuni tolina moral authority yogera ku musajja alina amaka aliwere established nga tolina maka tolina ekyobugagga kyolina amasuuka nangoye na perfume kyolina n'ettaka lyolinako eryewa mu nkyali wali antolino kitawo ya Balibe tolina moral authority yogera ku musajja mufumbo alina abaana is responsible. It is on record. Omuntu yenna amanyi okumalizinga finance ze yamanyi butya wa spendinga sente ze sente abamalaga mansa sente bafere sente zibera ku budget bafere sente zibera ku budget kyobana Museveni sente zaagala abanzibe kati golo kuba toyina kyolina oli mwavu mpanga byoya singa obadde olina business wandibadde tokyabeera ku radio ya Balamu ng'omukozi wayina Facebook account ng'ojja n'oyogera ku bantu 200 abantu 500 abali ne Facebook yakulemu okumanaginga Facebook account yakulekamu omanaginga n'ogiddukako nojja ku TikTok ng'osaba bitundu bya kyama baana bali ku social media nayo nekulemu okumanaginga n'olema n'okumanaginga akaana akamu ke wasigaza n'otuuka n'okufunisa omwana olubuto n'omusiga siriimu n'amaliza ng'agenze mu nsaba bebezi home n'omwati tumanyi gyali odda mu bantu oyogera tolina buyinza kwogera mu bantu. One Kyagulanyi munnayuganda kati bwako nga munnayuganda ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga wadde mbogenda okulaba omulwadde batagenze era n'omulwadde kyeyakoze kyabadde mu rights ze okugaana omuntu ogenda omulaba era tewali yakiganye kati gwe bwogamba nti yadde agenzeko okuba ebifaananyi Jakana Nadduli watta wagenda n'omulabako mu lukwendo walimu okutta Dr. Sipirani Kizito Lwanga wagenda n'omulabako naye okuziika wagenda kubanga wali mission ewedde. Gwe musajja gwe genda mpola gwogamba nti mukodo wagende we nakuwa ekikopo ky'amata nakuwa sausage nakuwa omugati oguliko bulubandi nakuwa amazzi ga bwerere nakutuuza ne mu compound ye n'owulira ne ku esi bulungi nnyo n'olaba ne TV ye mushiratu ne busasula sente meka omukodo yandibadde akomya ku gate Kyagulanyi yaliddeko nawe waliyo kyazizaako Kyagulanyi ewo mu nyumba y'opangisa gy'opangisa oba mwali musisinkanyeko wantu wona omugula ekikopo kya caayi
yakuyita makage n'akuchaza n'akuliisa n'akunywesa n'akutuuza ne mu nyumba ye nolaba ne ku TV ne munyumya emboozi ye mukodo wali omuwadde ki ekikutana kiriwo ekityo gwe n'ensereko wano mwali mweze kubala diiru mukulu musajja nga tali mbya diiru n'azivaamu wano ladies and gentlemen bategeeze nsereko nono ono kasabbuuni kibaolanya kyagula bagenda omunyeenya mbati si mwangu wakuteekamu koodi bw'ate kati tukole ebyobufuzi by'okufuna ssente ekyo ne kifa kati kye basinga obutamwagala ku nti yagaana ogenda mu ddiiru zaabwe Frank Gashumba kankubuulire ekibiina ekiriidinga mu opposition kifuna ssente buli mwaka buli budget esomwa eziddukanya ekibiina ekyo si za muntu era kyobona nti balina okukola kye tuyita embalirira y'omwaka ogize mu paliamenti. One, DP yafunanga ssente ezo nga temwagibuuza. FDC emyaka 10 ng'efuna ssente nga temwagibuuzanga nsaasaanya na nyingiza. Lwaki NUP emyaka 3 gye mulemeddeko? Wali wulidde Auditor General ng'agambye International Platform yatuleetedde ensaasaanya ssente ezo. FDC ina kitebe kiri ludda ku myaka 2 gye yamalanga yeridinga. DP ku myaka gye yamalanga yeridinga kitebe kye yazimba. Mukulu ebintu byeraga bwerazima mwina bukyali na kasajja ndi akasajja kaatuyitako. Ate nno kankujjukiza Frank Gashumba banno. Omusajja ono yayimbanga ennyimba ze naye yali yeeyimbako ng'ayimba n'ebinajja. Kyagulanyi yali yeeyimbako ng'ayimba n'ebinajja. Mwena amanyi Uganda president yeeyimbangako n'ayimba ne ku bantu nga Gashumba. Naye ngenda kugamba ekigambo kimu. Enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo. Frank Gashumba ne gurupu yammwe temugenda kulaba ku mulyango gwa ggulu. Olw'ensonga enkwe zibayitiridde obungi. Gwe nkuvuddeko ngenze ku muntu omulala kati. Didigi, how are you? Daily Drinking General Muhoozi Kanyarugaba. Tweet zo twazire bulungi nnyo. Ng'oziwandiika wagambye bw'oti. Violence atandise. Kabobi tries to pretend that he is Bob Marley's successor. First of all, Bob Marley sang a legendary music. Bob Marley was a handsome Munyankore. Those whose teeth were organized, Kabobi's teeth are disorganized. Sibyo wandise yagambye nti Bobi Wine agezaako nnyo okuba nti yeefuula omugenzi Bob Marley ng'omusikaawe. Naye mu kusookera ddala Bob Marley yayimbanga ennyimba ezigenda okubeerawo ez'olubeerera ezimulaga nti yali kafulu. Era Bob Marley yali musajja mulungi nnyo ng'era Abanyankole n'amannyo gaabwe. Yali musajja Munyankole ng'agaabwe ag'Abanyankole, amannyo gaabwe ag'Abanyankole. So si Kyagulanyi agatali mateeketeeke bulungi nnyo kwe kuvunula kwa tweet gye yakoze. Alright. Amakulu Muhoozi Kanyarugaba. Abantu bakugamba ebigambo bingi naye nze ngenda kuwaana buwaanyi. Ngenda kwawukanako ku balala, ngenda kuwaana buwaanyi. Ekisookera ddala. Oli very unique. Amongst all men in Uganda, you are very, 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 very unique. Why? You drink beyond your capacity. That means you are so unique amongst all Ugandans. You drink beyond your capacity. That means you are beyond other men in Uganda. You are so unique. You drink even if you fail to go back to your house. Onyo no sunu wera bina okudde waka kitegezo unique nnyo. Ngenda kuwaana boy wange. Gono omanya kyolimba. Nze sigenda kuvuma, ngenda kuwaana. Okumanya oli unique, musajja gwe. Okumanya oli unique. Mu ngeri abalala gye batamanyi. Wattu. Gwe musajja yekka asoose ndowooza ne famire ne kitaawo. Okubeera mu nsi gy'otazaalibwamu, gy'otalina kubuuna buddo. Ekyo kiri kuliko gwe musajja asoose ne kitaawo okubeera mu nsi nga temuli bannansi. Ne famire yonna. Ekyo nno si kyangu.
kiringazi benava nengera mu America nembira mu America ndiko kuulo kosanenga binjogera sibitu sisina gwe musajja ali unique le family kitaawo abadde mu nsi nga temwafuna visa temwafuna working permit wabula muri mu nsi mugitulugunya mutta abantu mukola buli kimuteri abakwatako muri very unique mubali nyo mubali ddala era tusime mirimu gye mukola oli very unique about that kubanga tuli mu Uganda oli musajja enzaalwa kubanga kusonda ku kiwandiko kyennina oli musajja enzaalwa eye Tanzania naye ate ebiwandiko kugola Moses Wanti oli we Kenya so oli unique nnyo mukulu ekyokubiri gwe musajja asoose mu Uganda okuba nti oli 2 in 1 it is very hard to find a man like you oli 2 in 1 oli both ladies and gentlemen botugamba ladies and gentlemen oli mwambi baba ita ladies and gentlemen gwe teweetaaga kutulabe gwe musajja kyali oli 2 in 1 byonna obijamu waaki ekisokeraddala bwe bakuyita gentleman oyina buno busulubu bulinga ng'embuzi ya kimemesa balaavu kitegedde bulungi nnyo omutwe gw'omutwe gw'olina sometime guzikustowerera nga Katonda yakuwa omutwe munene okusinga omutwe yakuwa munene okwenkana bodeyo kitegeeza era oli unique ekyo nga tukimaze gwe musajja yekka mu Uganda yonna asobola okuyonka mukazi wati naye naakuyonka kubanga olina amabeere wabunduka era ebbanga limaze mbufuumo ng'omukazi bw'azaala n'ayonsa amabeere ne gabunduka naawe gwe ne mukazi ombadde muyonka olaalonga amabeere ne gabunduka ate njogere nze nage ngenda kukuwaana va kubalya baakuvumye ngenda kukuwaana mpaka kuwulira bubi ngenda kukuwaana mpaka kuwulira bubi olaba amabeere gano gaago tuno twetulevu twenjogeddeko tuno tulevu tuno otwo tulevu kati gana amabeere obadde oyonkanga muwala wakuteesa nga naye akuyonka kati agage gaagwa n'agago gaagwa kati oli unique nnyo musajja gwe oli unique nnyo ekyo nga nkivuddeko wali oyimiriddeko mu mmira ng'oli bute awe neweetunulya neweetyamukko ebitone Katonda byakuwa mu mubiri gwo gwe musajja omu ku basajja abalina hips ngolinga zino ente zinusubula oyina hips bagayita makunezi baziyita hips gwe musajja omu gotunde amaye abantu abasinga obungi nga bali mu bisenge byabwe bejjamu engo inaamira mu mmira n'agira kana akasige n'agira bw'ati n'ejjamu obuyonjo n'ekuba make-up n'atunula ku kifaga kyekyo wali baddeko mu mmira ne weetunuliramukko engeri gy'ofaanamu muhozi nkubuuza wali otundeko mu mmira yondo otunanga oli bwereere bukunyanga bwazaalibwa mukama akuwa omukisa gwali okikozeeko naawe nkimanyi nti weetya bwe weetunulako kati omaze okwetunulako oli 2 in 1 oli mukazi ate oli musajja kubanga olina hips oba olina amakudde ge baakugambye kitegeeza nti oli uniiki mu mbeera ze z'obuntu ekirala taatawo oba kojjaawo oba ankowo taatawo muto Museveni era yakubuliddeko ekituufu ekikwatako nzeka nkudda mulundi gwakubiri naawe kennyini wali olunaku olumu wategeera nti Museveni yatta nnyoko n'omulubako mu State House nakasiro omukuba amasasi akunyonyi lwaki yatta nnyoko katoleka nkubule lwaki yatta nnyoko wano naawe otula ne weetunula n'ogamba naye Museveni yanzaala kweri ekituufu kiri Museveni si yakuzaala oli mutabani wa Ssale oli mutabani wa Ssale ekyo naawe okimanyi bulungi nnyo baayagala kuuma byama Ssale yakuzaala Museveni yagendanga okunoonya ebyokulwanyisa Ssale ng'eno awujja ekiwojjolo ye product yavaamu bwe bwewetunula n'esatula nga mufaanagana ekyo nati yakikubuulira oli very unique nnyo abasajja babiri abooluganda bamanyi ekyamba nti ono mwana wange ne public emanyi nti mwana wa gundi gwetulanga babatunula nnyo ofaana nnyo Ssale okusinga Museveni ekyo nanyo olwo kitegere nti oli unique nnyo ekyo nga tukimaze wayogedde kumanya sorry nti amanyo ga Kyagulanyi gali disorganized mu muli Banyankole amanya agamba gali organized ayogera omwami agamba gakansoke nkulageko wano omanyize byange mbyogera kati ng'omusezi agula essiraani oye taatawo oyani oye taatawo si oyo gali organized oye taatawo kisawo vuga si oyo gali organized
Katone anko ngali organized. Guita tata ngali organized. Nyongere ngali organized. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Ngali organized yako. Guwa bitinkude. Guwa bitinkude. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Ngali organized. Leka nkuze kutata omutufu naye. Nkuze wano kutata. Zoom in, zoom in. Zoom in, zoom out. Ngali organized. Ngali organized. Kati wetuvaawo tugenze kugoyita mama wo muli banyankola tebatunuza mannyo oye mama wo Janet atunuza mannyo gaako uyu mama goyita mama si mama ono Janet atunuza mannyo kiki kyatuuka ogali organized. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Tuvuddewo tugenze kubano ba sister nabo batunuza mannyo naye batunyo mix batunuza mannyo tewalikira kutunuza mannyo bonna batunuza mannyo baabo ba sister wo batunuza mannyo ebino biduga biringa kiwi edagali ya kiwi baabo bonna batunuza mannyo ate kwe bali kuno mbalaba no ole mukazi we yennyini oyo mukazi wo. Zoom in, zoom out. Amanyo gabalingango agabo no bumese busite boni gago. Ogwa bitinkudde. Oyo mukazi wo wa digging. Amanyo galaba. Gago. Gwa bitinkudde. Gago. Gago. Kati mukuru. Njera kugamba ekigambo kimu. Febana Uganda twali tubawe ekitiibwa nga tulowooza mutegeera naye bumugaseeko ogwagala okumanyira n'okuvuma kubanga kitawe yasinga okuvuma ffe tujja kuba tubawaana. Ffe mu Buganda bajjajjaffe kyabateekesaawo ebika kwa butazaalanganamu na kufuuka bintu bitategeerekeka. Kati mwe ekizibu kye mulina mwezaalangamu oba muzaalangana mu bantu bammwe mufaanaganya omusaayi kwe kuva mu product ezo. Kati ngenda kugamba ekigambo kimu. Bobanga ogenda okuyingira entalo z'okwagala okujerega oba okuvuma tokikolanga. Mulina ebintu bingi nnyo by'okuboogera ku famire yammwe. Bingi nnyo. Era tokidda kolanga tweet zo olumba America niyo okulumba omuntu munna Uganda indiginansi nakabala ku figures za mwezo. Eziringa ensawo za pamba enjikemu eziringa ensawo za pamba enkubemu enkuba. Ojja fune abana bajja kuba walevu kubanga abana bakoowu. Olide mukulu. Toddamu kukozesa kintu kyonna ng'ovuma. In fact, mwete musobola kuvuma kuba kati wanyize dda okuva jja abana bakuvuma wanyize dda nkimanyi kati olina obusungu bungi nnyo. Olina obusungu bungi nnyo. Naye ng'ate ffe tukuvuma bintu bituufu biriwo. Mwe mutajja kutegeera ekibagambisa ebigambo bino kuba teri muntu yali yagadde kulumba oba okuvuma singa wali tovumye naawe. Naye kasita nti amanyi gali disorganized. Tewasoose kutunula famire yammwe kiki mwina kizibu kye mwina wano. Mulina ekizibu kya body shape. Mwakulanga emulaba. Mulina ekizibu ky'amannyo mutunuza amannyo. Mwine ekizibu ky'omutwe emitwe mikalu. Kati okwongera n'okujjukizaako mukulu sooka onalayizinge dente formula y'abasisita bo eya nnyoko ya spending millions of money okugenda e Bungereza ku basawo okukyusanga amannyo. Omusawo yasemba yamugamba ne bannyoko bonna gye bali bagenda babagamba ekintu kyammwe kino kiri musaayi tetusobola kutereeza amannyo gammwe gano wadde ogashepinga ogakola kiri musaayi amannyo gammwe galinga ga bumiu ga mbazzi galina kubeera kungulu bwe gati gatunjo mix. So kati era omusawo yakigamba mugamba wo kwali kuno Janet kwali Museveni bakimugamba ne bannyoko bonna bakibagamba kizibu nnyo okutereeza amannyo gammwe kiri musaayi gwammwe kubanga mwezaalamu. So kati ekizibu kye mu face mu lwaleero. Kati olw'okuba nti gwe kennyini nkugambyeko otunda mu ndabirwamu toyinza kwennyonnyolako gwani. Very soon
twandiwulirako nga bakoledde engaga teri special nga n'ebigere bifuuse ebya namansa saana very soon nkiddamu very soon twandiwulirako nga bakoledde engatto ya namansa saana olw'okuba nti omubiri gwe gutransforming ogenda mu kintu ekyo bana bagamba Sarah Cow and educate Cow mubeera ku mata mubeera buli kimu kati mu lubiri gutugali bwekyanga very soon jakuna bakoledde engatto nga yabannamansa saana ng'eno nakyo kijja wajefa bitire ojja very soon bagenda kukolera engatto eno wajefa bitire Mahozi very soon bagenda kukolera engatto eyo girabye ng'omubiri gwe gukyankalanye kubanga pressure ina nyingi eyo wajefa bitire awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala twolekera omwaka ogujja ogenda okubaamu okulira ku Kombe Sowani wabula njagala muwulirize wano bulungi nnyo mwalabyeko omulamuzi ng'agamba nti tebagenda kuddamu kuwa muntu yenna bbeeyo mu kooti kambasomera akantu kano njagala nomukwatewo bulungi nnyo era mutambuze information eno njagala kana akantu mukakwate bulungi nnyo kengenda obasomera mukawulye bulungi nnyo omulamuzi ono bwe yagambye naye ng'ayogera bino bamuyita Flavian Nzeija era naye omuntu era yennyini Nzeija yagambibwa ati Principal Judge Flavian Nzeija has directed all magistrates not to release on bail suspect who face capital charges oyo bw'atyo yagambye kati kiki ekigenda mu maaso ekigenda mu maaso kikino nabagambyeko nti Museveni aplaninga okuteekawo obunkenke mu ggwanga okuteekawo state of emergency nga baagala ku implementinga martial law eno bagenda gi-implementinga batya nabagambye wiiki ewedde nti Museveni aplaninga okusetinga bom mu makanisa mu mizikiti ku bivulu oba mu bus ezisaabaza abasaabaze bannayuganda bagenda mu nnaku enkulu then alyoka ateeka mu martial law ng'abantu bagenda okukwata omulire president tebagenda kufuna bbeiro wadde omuntu yenna ogenda kukomera okulambula omusibe yenna kati abasinga obungi temwapiikinze information eno kati balina etteeka lye baayisa baliyita preventive arrest etteeka eryo basobola okulowoozesa nti ogenda kubba enkya ne bakwata olwayo n'otabba kati mu intelligence nabo balina ekintu kye bakozesa kye baagala okuimplementinga bakiyita preventive intelligence kati preventive intelligence eno bo baagala kikola okinaatuukirawo kibenga ekipya naye ng'oludde kiri implemented kitya ono omulamuzi olwamaze okugamba nti teri bantu bagenda kuweebwa bbeiro nga bali misango egibavunaanibwa kibakirizibwa kuweebwa bbeiro ono yabadde yakakyogera omwogezi w'amakomera Frank Abayine najja n'agamba yakoze statement eno ngenda giba mu press release njiwene mu video yagambye bw'ati nga 16/12/2024 press release stand by class 1 for Uganda prison services nga 16/12/2024 18 January 2025 kati let me tell you one thing ambule ekyo kigambo kimu njagala bukyanga tufuna independence mu 1962 ombuulire olunaku lumu gavumenti yonna yavaako naye Museveni eriwo nti baali bayisizaako ekiragiro kye bayita stand by class 1 nkuwadde eddakiika emu commenting akono mukyala Nanyonga abalala mwenna abali kuna bansinga emyaka n'abali baddewo njagala mumbuulireyo stand by class 1 yebeera level esembayo ku ggwanga nga ligenda okutuukamu ekikolobero ekinene either natural disaster oba kudita oba ekintu kyonna nga tekigenda kutukwata omuntu yenna omunene gwe baagala oteekayo nga n'amakobe bagenda gasiba kateri muntu agendayo
kebere Kenya, kebere Rwanda, kebere Vietnam, kebere America, tekisoboka tekitangana wo. It is very, very, very impossible. Ekomera okuyisa such statement. Tekikolebwangako. Kiki ekikugira mbwongo? Omanyi bana abasajja bapulaninga ekintu ne bakizanyanga mula bwe mutava ekikawunta attacking nga bakikola baagala kwata Kyagulanyi with the responsibility muttirayo balyoke bateralizinga buli muna Uganda yenna nga temwina kimugenda akola. That is their move. Eno class 1 bagikola nga waliwo either natural disaster yagudde mu nsi oba waliwo state of emergency. Kati gogamba otya omulamuzi yagamba tebagenda kuwa muntu beiro. Jukira omulamuzi yagamba tebagenda kuwa muntu beiro. Ono kaumenta ndanja yagamba standby class 1 for Uganda Prison Services okuva nga January 16 okuva December 16 mpaka January 18. Kiche mugenda okukola bakulu. Njagala ogende mu Gola Moses kwate simu yo yegogo onteremu ekigambo kibayita class kibayita standby class 1 ekyali kyapeninzako mu nsi yonna mu prison sector tekibangawo. What are they planning? Ekiwandiko kiyinza okuba ekinene okusomera. Neka nkusomere mu kancyangu ye mangu walonde bulungi nnyo. Bagambye bati the Commissioner General of Prisons has declared a standby class 1 period for all prison services staffs effective from 16th December 2024 to 18th January 2025. This directive comes as the festive season often brings excitement amongst the prisoners' staffs, leading to potential security lapses. Additionally, the prevailing the threats of terrorism necessitates high intended vigilance in all prison units. Kati mukuru. Waliwo terrorist ye nasobola okujja nangira mu komera na kulwa terrorist. Tugenze maso. During this period, the following guidelines among others must be strictly adhered to the 1. Strengthening and enhancing the prison safety, security, intelligence, and coordination with other security agencies. Remain vigilant, alert. Kati mukuru. Uganda Prison Services, it's an independent body. That's why it's called a commission. It is called a commission. You understand? Teriyo mugwagwa mu nsi yonna asobola kujjaga nti alumba komera. No, kito kiriyo. Mwaye muli basiru nnyo mu ababalagavu. Mwe sera kawa nduketi kawa. Ngenda balagavu yadayambadde. Eki nagamba. Hired prisoners labor kibaluwa is suspended. Nti abasibe mbadde mulaga batambule bwero badde bagenda okulima mbwe kibaluwa babaganya okudda mu kikola. Prisoners' visitors are suspended, but prisoners' items can be delivered at the prison gates. Bagambye nti abadde bagenda okulambula abasibe bawereddwa mbagirawo. Naye ebyo ebadde bigenda okuleetebwa ebigenda bagenda okuleetebwa eri abasibe bajja bire nga bikoma ku gate. Akokuna. Ensure adequate supplies to the last through the period. Nti bajja kubanga aba supplying ebintu bikoso mu komera babireeta mpaka tamwe bine ba suppliers aba supplying ebintu mu komera. Regulate admission of the prisoner to the outside to regulate admission of prisoners to outside health facilities and enhance development where it is necessary. Kati ulira nebyo kujjanja abasibe nayo bireesemu akafandali. Restrict an authorized person from accessing the barracks. Note, officers in charge who breaches the guideline shall be personally held responsible. Kati byebyo kati kambalaga omusajja ono mulyoke mutegere nti okuweerera abantu si kyangu ate ente ziri mu nsi. First and foremost, baba wekyambala ekirala naye omuntu azze mu public okwadressing eggwanga nayambalyako poti ye ku mutwe ya prison empya. Enkofira zino erebe bazino zino enkofira zino zibambala. Enkofira ojambala ogenda kuki ogenda ku duty oba ogenda gyosula ntumizo ofunira buvune. Naye gentleman mu mental system yazzo ku addressing public ngataddeko poti ye ku mutwe
ya prison ajamba addressing eggwanga ulira standby class 1 for Uganda prison service. Nakatamuke kumutwe. Standby class 1 period for all prison officers effective from 16th December 2024 18th January 2025. During this period, the following guidelines, among others, must be strictly adhered to. 1. Strengthen and enhance prison safety, security, intelligence, and remaining vigilant and alert. 2. Hired prisoners' labor, commonly known as Kibarua, is suspended. 3. Prisoners' visitations are suspended, but prisoners' items can be delivered at the prison gate. 4. Ensure adequate supplies to your units to last throughout the period. 5. Regulate admission of prisoners to outside health facilities and enhance deployment where necessary. And finally, restrict unauthorized persons from accessing the barracks. To note, any officer in charge who breaches these guidelines shall be personally held responsible. Ekisinza okunsesa bwe tudda emyaka gy'ekinaana nga tuyingira kyenda awo waliwo ekifo mu Lubiri Emmengo bakiyitanga ku jjiiko kati ku jjiiko eyo abasirikale bagendanga okufuna emmere abamu balina mu elementi zaki mu elementi ezo ez'ekisirikale babaterangamu akawunga n'ebijanjalo kati mwendabyo eno ng'ayambadde akasepiki kwe ku mutwe tekiyinzayo emyaka giri otasoma mu Lubiri primary katwagendangayo okulya akawunga k'abasirikale baterangamu ku jjiiko wansi eri wansi nga ku lujjuli olw'ekatwe luli bayitangayo ku jjiiko kati elementi nefuna ebizibu mu nsi muno kale akatamu kalabi nekanzijukiza emyaka twabira mu Lubiri ng'Olubiri amagye gakyalumye nga tusomeramu kati ku jjiiko ekyo twagenda okulya akawunga k'abasirikale abamu batwalanga ezo elementi bateramu akawunga n'ebijanja kati nuludde akasepiki kaye ku mutwe nekanzizayo ebirowoozo mu Lubiri oli ku National TV ogenda ku addressing eggwanga oyambadde akasepiki alifu togenda mu lutalo yenna yasomerako mu Lubiri ebiseera ng'amagye gakyaliyo oba ku jjiiko mukyajjukirayo simanyi munajja mu inbox yangamu sikyamanyi nange nabirabira naye kadda Windows naye nga yasomerako mu Lubiri ng'okyamanyi ku jjiiko gye twagendanga okulya akawunga k'abasirikale ku lunch time kandabe wano nkyajjukira yaani Obi wange baogisi kyabajjukira naye ndowooza Obi wange omugwe mmanyi Badi Lusambi oyo Badi Lusambi oyo gwe mmanyi mu boxa Badi Lusambya oyo ye nkyamujjukira mu bwongo Obi watwalyanga akawunga ku jjiiko n'abalala sikyabajjukira wali Muganda bamuyitanga Pade ani omulala awo sikyabajjukira twalyanga akawunga ku jjiiko twalina effujjo ngene abana bakyali balira buno busefulia kale awo just mbadde njala basi sambo sesa naye kati okufulumya eyo class 1 standby balina ekintu kye bapulaninga kinene naye kamba soke one their possibilities ez'okubalula bomu mu Buganda oba mu Kampala n'ebitundu ebirala by'eggwanga their possibilities okwagala okukwata president their possibilities ngaliwo abantu baagala okunyigira makomera ago during that time nga bakiteekawo tebagenda gaba bbeiro teri muntu kujja muki kujja mu komera kula muntu so whatever they are planning kijja kujja mwe bakyagala naye mbalabula Museveni mutabani wo Frank Baine James Birungi Christopher Damulira mbalabula muina mundu muina amaje muina police naye temumanyi kiche mutuulidde muli kutambomu 1 oyinza okubanga oli ku kitundu ekyo buli omu ng'akulaba oyina emmotoka otambulira amaje ne mundu ogirina naye time etuuka nga buli muntu akwesamba tayagala kukuliraana mu public Asad yabadde n'ebintu byonna ng'alina biyitirivu time yatuuse nga bajjera bambakubira abaana mugjeemu engoye ne mundu muzisuule mugende mudduke ekintu ekyatuuse owa Athad kyekimu ekigenda otuuka mu Uganda ani knowingly ne Museveni ojja kutya ne Janet yakuvaamu
very very soon. Ne munateka kirasi 2 kirasi 12 kirasi 20 ekintu kigenda kwekola bwekoze kubanga first and foremost zendo zamandi badde muri visinga kuwongobwa muwereddwa magezi mangi nnyo tekisoboka Museveni family okufuga. It is impossible nawe kenyini okimanyi nawe kenyini bakugana okuddamu okwesimbawo ofuze Uganda emyaka aga ana mu myaka agana ose millions and millions of people. Yes, ojja genda okunganya abantu joli mu kutambula baleete babawe ssente babairewo abakubire engalo naye nga muri munda batokota nga kutumanyi nero notegira nti ensinko nga nabali mu diaspora badde bakulimba twalamu ebbanga bali kuli kulusegera bati bafunye ssente within your saka batoni nyabo bati bafunye ssente ojja kitegeera nti ensinko ate bana Uganda tebafiirwa gofiirwa kubanga whatever you invested in Uganda you're going to leave it behind. Teri mu na Uganda afiirwa teri afi tagenda kuva otagenda kudduka gwogenda okudduka. In fact, I'm here to inform Museveni's family and your colleagues. We the Ugandans, we are there to stay. For your safety, you are going to learn out of that country. And life is hard in diaspora. But now that bagenda kudduka bagenda mwamulina okudduka for your safety. Niye atenga safety ya mwesinga yakwa na Uganda buyinza. Pa ne modde bali. Na yewe mugana nga mukyali ku system ya mwe ya 50 year to master plan jajja. Omukazi ne bamusibako olubuto. Nge yamuloga mulozi. Batu kale bamulongoosa ne bajjamu omwana ne bamulamu bafudde. Ekyo muganyo kitegeera. Asadi abadde n'emikwesese. Taina alina ogumu gwe yayiseemu. Gaddafi yayina emikwesese. Taina alina ogumu gwe yayitamu. Ne muganyo okuyiga. Si buli akusinikira nti akuba engala baakwagala nno. Katina kino kanakikutegeeza. Ffe tulaba nti tuba criticizing n'okuba directing ebintu mukola. But abantu abasinga okutabagala bali mu NRM ne mu gavumenti babaagala kubanga babbi ekimala baagala kusigaza bintu byabwe. Nkiddamu temuna nti ffe tuba criticizing n'okuba directing naye abantu abasinga obutaagala gavumenti n'okwagala ogende be bali mu gavumenti yennyini kubanga babbi ekimala baagala kusigaza bintu bye batafulumya eggwanga eryo than your family. You see them teething around that they are supporting. They don't support you because they don't want to lose their properties. Abantu babangi bali mu diaspora n'omuga nti Uganda tulina kyosobola kukola kebere bintu wa mwembe ku social media nakwata emizingo age mitwale binagenda gula business within the period of 4 months to 6 months. Narandiko kabange ente erinnyira wowe sirida Uganda ngenze abo bangi abavudde mu business bayitirivu kubanga muganyo kitegeera nti waliwo time wetuukanga abantu bakkooye. Omwana agenda nakola mu kirimba emyaka 6 n'amanya nti akasente kendeesoke emyezi egi ng'omwana ayagala kutunda bya investing atadde afulume. Lwaki? Kubanga factors tezimusobozesa kuddukanya business kebere entono. Naye kino kibabuulira. Tozanyanga na Katonda era nga nfundikira Museveni ne Muhoozi ne Sali Musale temuzanyanga na Katonda. Kubanga ne Katonda yennyini yagamba abantu mugende muzaale mwale. Mu ggwanga lya Syria badde millions almost 15 nga ziriweru zawanganguka. Nga Assad yatta Abasiriya. Ngalo zagenda bamulimu okumalawo. Hitler yatta abasajja abayizirayi n'abajama n'abayuropu ngalo zagenda bamulimu okumalawo. Azure Museveni yoseba na Uganda sabaganda tosobola bamalawo. Because on daily basis they multiply. They keep on multiplying with the records and information bajirina at their disposal. Kibali nyo tosobola kumana na Katonda ne bono teka makomera Katonda class 1 standby ndi ogenda kuti tolina kyogenda kolako ku Katonda system jateka yokuzaala
Toyina kyosobola kola. Just go keeping on bizibu yokutta nga oyongerako bizibu kutta abantu wakati Congo tebagwayo bakyaliyo. Bose Sudan bakyaliyo. Bose Rwanda bakyaliyo. Genocide ye Rwanda twatumenya abantu bawedde. They are still there. Abaganda obase they are still live and kicking. They are multiplying slowly with the information on record bazirina. Mumuganya okutegera nti obukulembeze kuba kulembera abantu baganja obudde buwedde ng'ovaawo. Economy abadde bali mu diaspora nga wagira Museveni benyini badda n'ateeka akasente ke mu myezi 3 ne gaggwamu nga Museveni must go. Naye nga abadde akuwagira nga ali mu diaspora era nga mbadde mbawa ssente babere mu diaspora nga bakubira akadingidi bwe baleeta obusente bwinvestinga emyezi egi nga bannayuganda nga muli bazibu nnyo mubeera muline bannayuganda nga muli bazibu nobeera muline eggwanga just yabaddemu emyezi egi nga zze kukozesa busente Museveni byamuwa mu myezi egi ne buga ekiri Uganda bali abantu baleka basana kunoonyerezaako how do they survive? Gwobuuza bonna abantu abavudde ku kibazo ne ssente bakoga myezi era kwesatu bano bannayuganda basurvivinga batambula mu bwabwe naye nga Museveni kyabaagala naye baganya okufukamira bakimanyidde kati nze ogwange ngukoze eyo standby class gye mutaddewo ebigambo byamu biwulidde ensi ebisigadde Katonda yamanyi kulwa Katonda n'ensi yange vidiyo ewedde tusinkane ku Lwokutaano saa zijja kubeera 2 Mukama bankuumire mwena bafiiriddwa abamu mwena bafiiriddwa ebintu mugume tewali kyakkola ensi tuyitamu mpite akowa yanyiviira wabula njala kubafundikira n'akantu kano dakiika zirigenda kubeera nga 5 fuba nnyo okulaba mu biseera by'eddembe ofuba nnyo okwesomako gwe ng'omuntu fuba nnyo okulaba nga weesomako osomere ku kibayita obulamu obulamu wabufuna otya obutambuzizza otya era ogenda kukomekkereza otya nabo byebintu byenkulekedde weesomeko nga ggwe wabula osome ku bulamu bw'okuva lwe wabufuna nnyo ko ng'akuzaala wooli olwaleero era ogenda kukomekkereza otya bw'ona omala okusoma kye bayita factors of life mu bulamu obwo ojja kukendeeza akamanyiiro ojja kukendeeza omululu ojja kukendeeza effutwa ojja kwekontrolinga ng'omuntu ojja okuwa abantu ebitiibwa kubanga bannayuganda basinga obungi ne Museveni alimye okusoma factors of life. Life is nothing. Emmere gy'olya otulo tuweebaka n'ennyumba muweebaka n'obudde bw'omala ku nsi kyekitone Katonda ekiyakuwa tolulunkana kutwala ttaka lya muntu ng'omulumya kubanga ogenda digga you will get nothing. Totta muntu kubanga olina properties omwagala otona gy'ogenda zitwala. Ennyumba zozimbe bisenga 2-5 osula mu kisenge kimu ogenda gireka twali gy'ogenda gitwala. Factors nyingi n'ebyokulabirako ebiri mu nsi nti obulamu kazanyo buzanyo tuna gy'otwala kintu kyonna wekakkanye manya basic needs za life olina wosula wakumala olya olina obusente bwofuna butonoto bwokumala kakkana sala pressure ne bono babane billions and billions of dollars or shillings on account toyina gy'ozitwala just yako kokozesaako essaawa eyo kyekintu ky'olina ne boonobera ne miles of lands ettaka eri baliyita 46 kakkanya akajanja n'obusungu okutta abantu sooka osome factors of life mwenna abangoberera njala kugamba muganda wange kakkanya tolina kyosobola kutwala ku nsi era tolina kyogenda gikungulako kakkanya akajanja akasumagiza eyeeyalira kyoli si kyoli kyovula Katonda ensi yagireka eri automatic gwe bwogenda ogenda kutta omuntu olwa ssente tolina gyogenda zitwala bwogenda ogenda kubba ettaka limu tolina gyogenda ditwala ne bonoozimba ennyumba erimu ebisenge 7 osula mu kisenge kimu ebisigadde kasasiro emmere olya sowaani emu oyambala ndawo y'emu oyambala engatte emu oyambala essaati emu empale emu kakkanya akamanyiro n'okusumbwa n'okujooga abantu ffenna tuli mu kifaananyi kya Katonda era ekifaananyi ekyo ffenna mwatulabira gwe yeegulumiza nti olina ojja kulaba nga tolina kyolina wali weebuuzizaako lwaki abagagga ssente zazisinga obungi baziteeka mu charity kubanga babaagala blessings okuva mu batalina so totulugunya atalina tokudaalira atalina nedda kola ekyo kyolina okukola tolina kyofirwa mu nsi era tolina kintu kyonna kyolinako bwannannyini mu nsi buli kyolina mu bulamu olina obudde bwakyo wogenda okiviirako okirekaawo kabeere omukazi kabeere mwana kagabeere maka kazibeere ensimbi kabeere bulabu buli lwovaawo Katonda atondawo omulala yensonga lwaki mwagana okutegeera nti otambula mu nsi n'osangayo omuntu akufaana exactly kubanga bwovaawo Katonda ateekawo omuntu omulala mu kifaananyi kyo n'ebikolwa byo nga bifaanagana so mukendeeze ettima n'obukyayi n'obutemu ensi tuyita mu buyisi is a process
nza ayogere nkyangenda kuva ojja kujja omuntu mulanga ayogera okunsinga yensi mututambulira kendeeza ettima togenda kuloga muntu kubanga olina kyoyagala nomuleka abeere sigwa muteekawo mukendeeza ettima mukendeeza obutemu mukendeeza obufere kyovula n'abakulembeze bamaliriza baddusi nga bafudde kubanga tebasooka kuyiga factors of life ziri simple nnyo olya weebaka olina omulimu wanditegeredde nti obulamu buzibu nnyo kwe kubanga osomoka muyitirivu ku bwere gwe tuyita oxygen lwalamu just ogende mu ICU bajja kukyajinga million 2 per day naye nga gobadde osaka nogada kuba obwerere gwabwerere ebbanga lyonna omwandibadde mukendereza akajanja mukama bankuumira video wedde